abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu ba Bassekabaka ba Buganda, bazzukulu babajjajjaffe abakulu b'obusolya mu Buganda, abakulu b'ebika by'Abaganda, abalangira buli omu mu kika kye mwasibuka, ntegeeza omuva nnyina amuzaala, eyo gy'oba osibuka. Omukyala omuzaana yakutubira n'akutuusa mu lulyo olulangira. Nyongera okulamusa abataka abagondiivu, muno mwe mugwa abataka nga Musolooza, Kasujjulubinga, Ntambi, n'abalala. Mwenna mbalamusizza. Ombejja nno yendagire tajuuba mbadde neerabidde abazaana bamaama ab'ebitiibwa abatuzaala bannamasole ba Buganda, abazaana abazaala abambejja mwenna, bannakazadde ba Buganda, abakyala bannaalongo ba Buganda, mwenna balamusizza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera bannakazadde b'eggwanga abagunjula ensi yaffe Buganda. Amannya ndagire tajuuba. Ekisoose okundeeta ndiko akamwenyumwenyu nga njagala okubakulisa olutabaalo operation abamu gye bayita atajuuba, nze nsaafaayo kugiyita tajuuba, abalala operation eno mwagiyita ya nakkazi. Nakkazi operation yagenze bulungi nnyo nnyo nnyo, era nzize okuyozaayoza abakyala abambejja bassaava bannaava mwenna abakyala ba Kabaka abali e Bungereza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Weapons zaakola mwazikozesa bulungi, naye ogwo omulundi ogusoose era tujja kuddamu tuzikozese ne ku balala abatuleetako effujjo singa bajjanga okutuyiikiriza ku mawanga. Mwebale nnyo abakyala abaafaayo ennyo 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 okunoonya okutuwa ebyokulwanyisa, tubeebaza nnyo. Abaafaayo okubiwenja obuseenene wonna we mwabisanga, nammwe tubeebaza. Mwebale kunoonya bugaati bwa nakkazi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wadde nga bwakuba mmotoka y'amayega naye era mwagezaako, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza abo bonna abeetaba mu kwekalakaasa e Bungereza, temujjanga okwo. Amaaso gaasambye endege, Obuganda busanyufu, ensi yaffe ebeenyumirizaamu mwenna abali mu kwekalakaasa e Bungereza. Tubeenyumirizaamu nnyo, mulaze obuvumu, mulaze kiki ekitegeeza okulwanira eggwanga, ne muteetiririra, ne mutatiiririra Ssaabasajja Kabaka, ne mutagenda kubasammuliza bunyama na kubalyamu nkwe, ne mutabeera bali ba nkwe. Wabula nga sinnagenda wala nnyo nnyo okubayimbiramu akayimba akabazzaamu amaanyi. Mayiga ngege bweringege, mayiga ngege bweringege maze okududa, eduda ku mutwe bweringege, mayiga ngege bweringege maze okududa. Engege gye bayita mayiga eduze, omutwe guduze, mugwegendereze omanye engege bweduda oluusi ewunya ekivundu. Kale mayiga owunya, mayiga owunya. Va ku kuli okuwunya kw'owunyanga akali ke nabagamba ak'enkoma. Akoolooni kali ak'enkoma ate ng'enkuba etonnye, ennyengere nazo ne zisituka. Ne kakyuma, oyo ye mayiga. Bw'akusemberera amanyi ojja kukyuma bw'otyo ng'akayumba kali ak'enkoma. Mayiga, mayiga owunya. Kaakati nno olutalo tetunnassa byakulwanyisa. Nga omuyiggo ogukyagenda mu maaso, tulina omukyala ow'e Bungereza yatwongedde epawundi 100 ku kirabo ky'omukyala ali ku ttaka lya Buganda bwe tusuubira ng'ajja kuba Nnaalongo agende atufunira akabugo. Okagula n'onkakozesa ng'otunudde engulu, ng'otambudde okugenda mu nsonga ezo. Kakozeseeko, kafune langi eyo, kafune omubisi ogwo, kateeketeeke. Akantu ako kagenda kukubibwa mayiga. Ku ttaka lya Buganda Nnaalongo tajja kulemererwa.
kukatuusa kakuba mayiga. Tetujja kussa mukka, tetujja kussa mwoyo ku musajja mubbi, mulyake, mutemu, mutujju. Abayita Mayiga Katikkiro mutujooga bujoozi. Mayiga ye mutujju wa Buganda. Ofiisho mutujju. Saabatemu, saababbi, saabayaaye, saabalimba. Omusajja Senkwezenge, omusajja ow'enkwe, omusajja Kalimbira. Ate bw'avayo n'afuuka Katemera Jjogo. Oyo gwe muyita Katikkiro, nze si bwe muyita. Oyo si Katikkiro gye ndi. Oyo Kayumba kali ke nabagamba Kamayiga. Mayiga owunya. Mayiga otulugunyizza Kabaka. Kati bwe twabagambako ennaku eziyise kati mwagala otudyeka Abaganda. Kabaka wamusibira eri Goyenjera oli Bungereza, Kabaka mwali mumusibidde enkoni. Goyenjera ogenda Bulaaya, ogenda wano, ogenda wali. Kaakati nno nzize ekirala ekindeese okwogera saate nga nkyewala nnyo ayibe n'ensaba onsonyiwe. Naye ekintu kino nkyo nnina okyogerako kubanga nze nnwanirira ggwanga lyaffe. Tuwulidde gavumenti ya wakati yasooka okuyita Nnaabakyala ne bateesa ku kusomesa obuntu bulamu. Nnaabakyala wa Buganda basomesa obuntu bulamu. Naye nze neebuuza empisa zisookera mu makaago. Zisookera mu makaago. Ate Abaganda ne baga nti ow'embuzi alaasa ow'amaliga. Ng'ate embuzi nayo amalagala egalya. Ate n'endiga nayo neerya. Kakati ow'embuzi we bamubuuza nti ani yalidde amalagala gano? Ng'aga nti endiga zaawalize ezaagalidde so ng'ate embuzi yeyagalidde. Kaakati nsaba okubuuza maama Nnaabakyala ow'ekitiibwa mukulu nnyo mu Buganda. Kaakati emirimu ogikolera gavumenti ya wakati, ogikoleranga mu woteeri, Obuganda tebuliiyo. Gw'atatuuzangako na kukola katuuso konna ka mukyala Muganda Nnaabakyala wa Buganda, kukkaliza Buganda, atakolangako mukolo gwonna gwa nnono. Ovaayo oti oyigiriza abaana baffe empisa, ng'ate wagamba nti oyagala empisa ezimu zidibe, ng'ate ne bannabikande tobatuuzangako kubagamba nti banne mwongere okugunjula abaana. Bannankumbi siwuliranga nti wava kutuuzaako nti kampita abakyala bannankumbi batuuze nga nze Nnaabakyala wa Kabaka wa Buganda. Munnange obuntu bulamu bwogenda okusomesa Abaganda siraba gye buva. Abantu mubaggyeko ettaka tebakyalina bwekyusizo. Omwana asula wansi wa kitanda kya kitaawe mu kazigo kamu. Tebalina we besuubira kubeera n'amaka. Bakusula mu migotteko. Kakati obuntu bulamu bwogenda okusomesa buli ludda wa. Twali wano Mayiga n'asitula Ssaabasajja Kabaka n'amutwala mbu baggulawo Mirembe Villa. Naye ng'abantu abaasengulwa ku ttaka eryo tobala. Eri ekigo mpulira baateekayo obuyumba obwekwekebwamu abo abakulupya. Eri ekigo nayo eriyo Mirembe. Kaakati maama empisa ez'Abaganda ziviira ddala ng'omwana ali mu lubuto lwa nnyina. N'atandikibwa okuteekebwateekebwa mu buntu bulamu mu mpisa z'Abaganda. Yali gavumenti gye wateesa nayo oddemu okuyigiriza empisa z'Abaganda n'obuntu bulamu. Eyajjawo civic education mu masomero ga Buganda. Mu masomero ga Uganda yonna ne bajjawo omusomo ogusinga obukulu okuwa omuntu embeera ze ez'omu nsi. Mwajjawo civic education mu Uganda. K'abaana ba Buganda abakuze nga balalambalanga ebyambe by'engera babavume, babatyoboole, babalangire mujja kuyiga nti bajjajjaffe balina amagezi agabasinga. Nnaabagereka wa Buganda eyasooka okuba Nnaabagereka ono eyali Muzaana Damali. Yatendekanga abaana ng'alina n'essomero mu Lubiri nga bonna badda mu buufu bw'omukyalo omukulu Namirembe eyabeeranga Kasozi akakulu Namirembe eyatendekanga empisa n'obuntu bulamu.
naye sirowooza nti munnange eddaali eryo lituukako maama n'abakyala wa Buganda, kubanga juuzi wano nga tunoonya baffe mu kifo ky'okwogera eri Abaganda mu buntu bulamu n'olaga Obuganda omukyala senga bbaawe abeera mukosefu weeyisa otya, twakulengera gw'oli mu ssanyu jjereere ng'oli Texas nga ne muwogola ozina. Munnange nze saagala kukusojja. Abantu baga nti tusojja naye saagala kukusojja. Naye bw'oba oyagala okutendeka empisa n'obuntu bulamu, sookera mu mbiri. Sooka okola omukolo ogukukkaliza ggwe, gukuwa obuyinza, ogukulambika mu bukyala bw'otuddemu. Kitengejja tabeera nannyini mazzi maama. Oli kitengejja toli nannyini luzzi. Bannannyini luzzi olina okubasooka obbazaamu ekitiibwa ate olyoke ggwe olyoke omulise eri Obuganda. Naye kati mu kiseera kino maama nze ndaba nti okottoka mugaalumonde okottokedde busa. Ab'e Bungereza siyinza kubeerabira. Akatambi ngenda kukola kampi kuba obudde bwa mirimu olwaleero olunaku lwa bbalaza mu mbeera z'Omuswayiri. Ennaku z'omwezi nazo zitindize. Ngezaako okubagamba bazzukulu ba Ssekabaka mwenna nti temukkiriza kukola bintu bino makyo. Bannabikande baali batutteko naawe maama n'abakyalo okukuwa obuyinza obuwuliza Abaganda, obuwuliza abaana b'Abaganda, okubakkagaliza, obukuyamba okubeera omuntu atendeka Abaganda. Onootendeka otya abaana ba Buganda ng'ate entaalu zisibuka mu mbiri mw'osula ggwe? Bwajja n'ofumbirwa ng'ofumbiddwa Ssaabasajja Kabaka. Sirabangako bukyanga mbeerawo nze tajuba nti watuula waakiri okufumba akatuusa akamu akakuŋŋaanya abaana ba Ssezaalawo, abaana ba Muteesa ne bagamba nti n'abakyala wa Buganda yayise akoze akatuuso, nti akoze akatuuso Abaganda ke bayita jjejjerebu, nga omugole oba omukyala muka Kabaka atuuzizza abalangira abaana b'eŋŋoma n'abaana n'abazzukulu, n'abafumbira, n'abaaniriza, n'abakkaliza, naye nakkalira mu ddya. Tewakikola, tekiriiwo. Kaakati osinziirawo obuulira abantu empisa nga ggwe toyagala bya nnono. Ffe tukumanyi nga ggwe ayagala eby'omulembe. Maama ogira olindako obuntu bulamu. Ffe Abaganda tuva ku bbeere ng'omwana akamuleeta ku nsi ng'oyogera naye omugaa mwana nga obanga muntu mulamu, obanga wakisa, obanga mugagga. Ku bbeere omwana w'Abaganda kwatandika okuyonkera obuntu bulamu. Omwana w'Omuganda obuntu bulamu tajja bujja ku intaneti, tajja kugamba nti mukyala Kabaka yagamba. Nedda. Obuntu bulamu buva mu nnyumba ya mukyala Muganda na musajja Muganda abazaala abaana. Muyambe abantu okukulaakulanya embeera yaabwe esukkiridde obwavu. Ekyo kye muba mukola okusooka, kubanga bw'oba taba mwavu nnyo osobola okufuna obudde obutendeka omwana wo mu mpisa ez'obuntu bulamu. Naye abaana ba Buganda kati kumpi 60 ku buli 100 tebasobola kuyingira ssomero lyonna. Mwabajjako ettaka mwe baalimiranga emmere, bagibbwako ettaka bwe balima ebibala byabwe ebyokufuna. Muddidde ente muziwadde obuyinza okusinga abantu. Mutunda buli ke mulina, temukkuta nsimbi. Bannange nno nze nsaba okubalabula. Maama n'abakyala nkulabula. Njagala kuluma kkutu. Nkulabula weegendereze nnyo abantu bajja kukuyitamu banyagulule ebitongole ebigabirizi by'obuyambi nga bakozesa ggwe. Gye bujja eyo mu maaso ogenda oswale nga babbye ensimbi z'Abazungu.
baziyisa mu kitongole kyo naawe tozifunye ate n'abazungu abaziwadde tebamanyi gye ziraze ojja kwekanga nga gwe kennyini gwe batadde mu maaso ng'abo bennyini abazinyaze bakwefuulidde akugambye endagire tajuba nze sikuwalana wabula ngezaako okukkaliza mu biki by'okola nakuwabula nga bwe mba nsobodde. Ngenda nyongera okwebaza abo bonna abalowooza nti ekkooti ya Kisekwa esala omusango gw'omutaka yenna tekiriiyo. Batabani baffe abavubuka nammwe abalowooza nti mulwanirira Buganda, ekkooti ya Kisekwa tekiriiyo. Ekkooti y'eddiiro teriiyo mu Buganda. Abataka bawozesa bataka bannaabwe. Abataka abaagala n'abe balima akambugu. Ekyo kitegeeza nti abataka bwe baba baagalana be bagonjoola ensonga zaabwe. N'olwekyo abataka ba Buganda batuule bagonjoole ensonga z'ekika ky'effumbe. Abataka bannansangwa bayite mu nsonga ezo ne Ssaabasajja Kabaka baggumize, naye Kisekwa tasalira mutaka yenna musango. Era Walusimbi olw'okuba nti si Walusimbi ayinza okuba nga si Walusimbi ddala mutuufu nga bano kyebagamba kyekituufu. Walusimbi senga abaddeko okukkalira kw'aba Walusimbi abaasooka yalibadde tajulira nakugamba nti ajulira mu eyo kkooti. Eyo si kkooti esala emisango gy'abataka mu Buganda. Ekyo kidyeri kigenda okuyuzaayuza ebika bya Buganda kibibbike. Mwegendereze nnyo ebintu bwe bityo. Abo bonna abaasala omusango gw'abataka tebalina buyinza. Mu Buganda tetulina kkooti ya Kisekwa esalira bataka misango, teriiyo. Ekkooti eyo eya Katikkiro gyagamba ekkooti y'eddiiro esala misango gy'abapakasi ba Kabaka. Katikkiro baba alinako obuvunaanyizibwa baawa n'ebiragiro, so si bataka ba busolya bwa Buganda. Nze siri mukwano gwa mbirogooza nkya simumanyi ng'omuntu, ate siri mukwano gwa Mayiga. Mbiruza nkya bakolagana ne Mayiga batakolagana na Mayiga oba kiki, batugamba bigambe nti mbiruza nkya mukwano gwa Mayiga engabana yalimbi batabuka lwa ssente n'ebirala. Ninze ebyo tebinkwatako. Ekinkwatako kika kya Ffumbe. Ekika ky'Effumbe nga mbiruza nkya bavudde mu nsi kitambula kityo okugenda mu maaso. Kiribeera kitya? Bwe walibeerawo ow'ekika omulala ajjanga era Mayiga ayita mu balajaaye banne nga baga nti oyo omutaka tumugobye. Teri kkooti ya Kisekwa terina buyinza bugoba mutaka yenna. Buli ssiga lyemalirira mu Buganda, essiga ery'abataka lyemalirira. Abataka beemalirira era balina ennuŋŋamya y'ebintu byabwe. Kkooti esalira omutaka eva mu luggya mwazaala mu nju mwazaalibwa. Mu mpya mwasimbirwa. Negenda mu butongole. Netuuka ew'owessiga. Negenda ow'olunyiriri, negenda ow'owessiga, netuuka ku kasolya. Bw'eva eyo ne banoonyereza abazzukulu banoonyereza okuviira ddala ku luggya. Teri avunaanyizibwa ku kugamba nti mbiroza nkya musalidde omusango. Baganda muleme babatta. Obuganda babutta bayita mu bino babalimbalimba. Ekkooti ya Kisekwa terina makulu ku mutaka yenna. Ayi Ssaabasajja taasa Buganda. Ekkooti ya Kisekwa tesalya, teri mutaka yenna awozesebwa mu Kisekwa. Teriiyo. Ekkooti ya Kisekwa oba ekkooti ya Katikkiro ey'eddiiro ekwata ku bapakasi abaweereza ba Kabaka okuviira ddala ku b'amasaza okutuukira ddala ku batongole abaami b'ebyalo. Eyo ekkooti ya Kisekwa byevunaanyizibwako. Naye omutaka owa Kasolya tayinza kuvunnamira Kisekwa. Kkooti ya nedda
ejjoogo likomaawo. Mwebale nnyo okumpuliriza mpozi n'ekintu kye neerabidde. Omuzaana mulongo mwagala ayogera bulungi, ebintu bye oluusi mbiwuliriza birungi nnyo, naye njagadde naawe maama okuddamu nti ku kintu kye wayogedde eky'amasaza. Amasaza gatambula gatya? Amasaza edda, amasaza ago gonna ge mulaba bajjajjaffe baagayiira musaayi. Amasaza okusaza ettaka ne bagaa nti kino ekitundu kikome wano, Kabaka n'asaza nakino n'akituuma erinnya nakiri nekiweebwa kiri oba ne bawamba n'ekyo ne bakifuula essaza. Kabaka aba akirinako obuyinza. Bwe mugamba abantu nti Abaganda essaza lya Kabaka ery'e Boston, mujungulula obufuzi bwa Buganda n'ekitiibwa ky'abajjajjaffe. Kabaka wa Buganda waasaza essaza abaalinawo obuyinza. Kaakati mwegendedde ku bino ebigamba nti symbolic, bwe mwagala okugamba nti Kabaka tumulekewo ng'akabonero. Nze Kabaka gwe njagala si kabonero, njagala Kabaka alina obuyinza. Kabaka wa Buganda taba na ssaza nga talirinaako buyinza. N'olwekyo kumugamba nti Kabaka amasaza bantu, nedda, abasaza ttaka si bantu. Eryo n'essaza eddene nga lirimu abantu batono nnyo, ng'ettaka essaza ly'e Buluuli lyalimu abantu batono nnyo. Abaluuli baasigala batono nnyo okuva mu ntalo za Kawumpuli. Abaluuli tebabadde bangi naye nga ssaza eryemalirira. N'olwekyo nsaba okugamba Abaganda, essaza si bantu, essaza ttaka. Kabaka wa Buganda bw'atalina buyinza ku ttaka, nga talina buyinza, ng'obuyinza bw'ekitundu ekyo tabukutte mu ngalo, teriba ssaza lye. N'olwekyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda amasaza ge gabeera ku ttaka lya Buganda. Nze njogera mu mbeera zange nga ayogera ng'ow'ennono, njogera mu nnono. Nze obwakasaagala bwa ssimbo. Obwakabaka obw'obubonero si buliiwo. Kabaka wa Buganda talina buyinza ku ttaka lya Amerika, wadde ettaka ly'e Bungereza, wadde eryaki. Bwe muba muyisa ebivulu nga mwagala bivulu bubonero, musobola okwogera. Naye ng'amakulu g'essaza kitegeeza Kabaka bwe yalwana n'atuuka n'akola ensalo n'asaza n'agamba nti wano we tukomye. Era amasaza ago ge mulaba bwe baalwananga nga bwe baba bamale entabaalo ziggwa, baasikaŋŋananga n'emikono ne babadde balwana nabo ne bakkaanya nti kati ggwe ompangudde, wano wookoma, nze wano wenkoma. Ekyo kye kiyisaamu essaza. Amasaza ago gaasazibwanga ngabo. N'olwekyo tojja kuva eri oŋŋambe nti abaawaŋŋanguka, Abaganda abaawaŋŋangukira Bungereza eryo ssaza. Kabaka wa Buganda talina buyinza ku ttaka lya Bungereza. N'olwekyo eryo si ssaza lya Kabaka. Mwebale nnyo okumpuliriza. Abamu temujja kukyagala naye nga nze mbagambye amazima. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza.